ta'ala ensonga atandise ogissa mu nkola ey'okuzikiriza abantu bano n'amataba tanuulu ezo bw'oziraba nga zitandise okuvulula amazzi fasluku fiiha atandika okussa mu lyato lyo min kulli zawjaini ithnaini buli ekiyina ppeya teekamu kimu kisajja na kikazi teekamu bibiri wa ahlaka baazikirira illa okujjako man sabaqa alayhi alqawlu yali yakulemberako dde ekigambo kya Allah nti tagenda kuzikirira mataba yekka ye yawona minhum mubo wala tukhatibni Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Nuhu togezaako okubeerako kyoyogera nange nga mbadde ntabuse okubeera nga nzikiriza abantu bo filladhina zalamu mwabo abalabika nti beeryazaamaanyizza tebasobodde kukukkiriza innahum mughraquna abantu abo bonna ngenda kubazikiriza n'amataba bw'olaba ntabuse okubazikiriza tobaako kyoyogera nange abantu bo gagenda kuzikirira okujjako yekka Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamaledde okuwandiika mu kitabo kye nti mubo wakuwona. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فإذا استويت بومرو كتيريرا كلياتو ng'omaze okulipakira obulungi anta gwe kennyini ng'omaze okutuula olabika oteredde waman ma'aka n'abo abanaabeera naawe abakkiriza ala alfulki ne mutereera ku lyato obulungi nnyo mumaze oddipakira mwenna muteredde bulungi faqul alhamdulillah yogera ekigambo kino nti alhamdulillah Allah yeebazibwe alladhi najjaana yatuwonyezza min alqawmi adh-dhalimin mu bantu abalyazaamaanyizza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala faatuwonyezza. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وقل يروي بيغامبو بن ربي أنزلني انت أي الله كسابو بيرينغا بونوبونزي سونزي منزلا مباركا مكفيك ربكانت بونوبونزي سو كبيرين كبيرين مكساو نوبونزي سيزا وأنت خير المنزلين يقوم رونجي asinga abalungi abayinza okunteeka mu kifo ekyobuvunaanyizibwa wuno bw'osazeewo eryato lyange okuwummulira. inna fi dhalika laayatin wa in kunna lamubtalin. inna fi dhalika mazima mu ebyo bye twogera laayatin mulimu ebyokuyiga bikulu nnyo in kunna lamubtalin newankubadde okuva edda tujja tugezesa abantu muno mu nsi tubaleetera ebigezo eby'ebika eby'enjawulo tumatumira bannabbi tulabo babanakkiriza ne bajeema abakkiriza bawona abatakkiriza tebawona ebintu ebyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babimunyumiza abeere ng'agumirako aleke okuterebuka kubanga mu bantu be mulimu abajja okweyisanga abantu abaali abajeemu ku mirembe egyedda ate mulimu abajja okubeera abatono babeere bakkiriza anywere si yasoose okubeera ng'alimbisibwa si yasoose okubeera ng'ayitibwa omulalu si yasoose okubeera ng'ayitibwa ebintu ebitali byavunaanyizibwa agume nga banne bwe baaguma. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ثم oluvannyuma ansha'na twatonda min ba'dihim oluvannyuma lw'okubazikiriza baliko qarnan akharin emirembe egyaddako emirala bali baazikirira abaasigalawo be baabeera nga bavaamu abantu abalala kyobulaba nga Nuhu ayitibwa taata w'abantu obwokubiri oluvannyuma lwa Adamu alayhi salam kubanga abantu bamala okuzikirira amataba Adamu alayhi salam n'abo abaawonawo be baavaamu ate abantu abalala abaddawo mu mirembe emirala. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فأرسلنا فيهم رسولا منهم tuzze tutuma mu bantu abo abajja baddawo nga bali bamaze okuzikirira nga tutuma buli bantu tujjamu mu omubaka nga tumutuma ng'ajja ategeeza abantu batya abagambe atya ani ibudullaha musinze Allah ma lakum temuyinayo min ilahin asaanidde kusinzibwa ghayruhu atali Allah subhanahu wa ta'ala afala tattaquuna abange temutya Allah. Twatumanga mu bantu b'omulembe gwabwe twabatumiranga nabbi waffe ajja abategeeza obukulu bwa Allah n'okumusinza obutamugattako kintu kirala kyonna abantu abo babeere nga bafa nga bakkiriza. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة
وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وقال الملأ من قومه بايوغيرanga abakungu abagagga abalinga mu bifo eby'obuvunaanyizibwa mu bantu ba buli nnabbi alladhina kafaru abatalinga bakkiriza mbudde obwo wakadhabu biliqa'i al-akhirati nga balimbisa ensisinkano y'olunaku lw'akhira waatrafnahum fi lhayati dduniya nga twabawa okucakala ku bulamu bw'ensi eno nga buli kamu bakayina balina abakyala abalungi abaana abalungi ebyobugagga balina amayumba amalungi balya bulungi ebintu ebyo twabibawa ne babeera ku lunaku lw'enkomerero nga balusudde mu ggulu kati balukkiriza. Abantu abo beeyogereranga ebitali bya buvunaanyizibwa eri ababaka baabwe nga babagamba nti ma haadha illa basharun mithlukum, ono tali mubaka wabula muntu abafaanana nammwe aba bulijjo, yaakulu mimma taakuluuna minhu, alya bye mulyako, wayashrabu mimma tashrabun, anywa bye munywako. Tayinza kutulimba nti Allah amulonze muffe n'amufuula ekyenjawulo, wabula ye muntu owa bulijjo ayagala kwetumiikiriza abeere ng'atufera, oyo tetujja kumukkiriza. Bwe batyo bwe baagambanga bannabbi baabwe. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. Baatukanga ekiseera ne bagamba wala in ata'tum basharan mithlakum, singa munaagezaako okugondera omuntu obuntu abafaanana, innakum idhan mazima ddala mu ekyo bwe munaakikola la khasirun, mujja kubeera nga muli ku loosi ennene, kubanga omuntu abafeze nammwe ne mukkiriza, abalimbye nti ava eri Allah nammwe ne mukkiriza, agenda okubalyako ebyammwe, agenda okubalyako ebitiibwa, mubeere nga mwe muli ba wansi. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون. قال النبي agambanga rabbi katonda wange nsuruni nkusaba ontaase bima kadhabuun, okusinziira ku bulimba bwe bankanyuugiridde. Mbagamba nva eri Allah, bagamba nti nfa mbafaanana olw'okuba ndyanga bwe balya, olw'okuba nywanga bwe banywa. Tebakiraba nti kya buvunaanyizibwa okubeera nti batumirwa omuntu alinga nze ava mu bo ng'ate njogera lulimi lwabwe, ng'ate ndi mu mwana muzaaliranwa eyazaalibwa nabo. Balabika nga baganye okubeera nga bakkiriza ayi Allah ntaasa. Buli nabbi yabeeranga ng'asaba Allah okubeera nga amutaasa olw'obulimba bw'abantu bwe baabeeranga bamukanyuugiridde. قال عما قليل ليصبحن نادمين. قال yagambanga nti amma qalil, akaseera kajja kubeera katono nnyo, layusbihunna nadimin, bajja kukeesa ku makya amazima gennyini nga bejjusa abo abaali balimbisa amateeka ga Allah. Era bwe gutyo bwe gwabanga abalimbisa baagendanga okukeesa ku makya nga bali mu kkaaba, nga bali mu biwoobe, bali mu kwejjusa okw'ekiko eky'ekitalo. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. فأخذتهم الصيحة بالحق، Allah abantu abo yabatuusangako oluboggola nga bwe yakikola ku mulembe gwa Hudu. Abantu be Abaadi bwe bamulimbisa Allah n'abatuusaako oluboggolo olw'amaanyi, Allah subhanahu wa ta'ala n'abeeranga abazikiriza. Bwe kityo n'abantu abalala bwe batyo bwe bajjanga bazikirira yabakwatangako abaalinga abajeemu. Allah subhanahu wa ta'ala abaanuhu yabajjawo n'amataba, aba buli ngeri nga bwe tujja tubasomako najjanga abazikiriza mu ngeri ez'ebika ebyenjawulo, ng'okuzikirira okwo Allah yakuleetanga nga kwannamaddala. Faja'alnahum ghutha'an, ne tubafuula ng'essubi ekkalu. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeeranga abafudde ng'ebisubi ebikalu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba fabu'dan lilqawmi adh-dhalimin,
okubeera ewala n'ekisa kya Allah ne kutuukirira eri abantu abali az'amaanyi tebagenda kulaba kujja naye tebagenda kulaba ku kisa kye abo abaafa mu ngeri y'obuli az'amaanyi. Thumma oluvannyuma ate abo nga tumaze okubajjawo era ansha'na twateekangawo min ba'dihim oluvannyuma lwabwe qurunan akharin emirembe emirala ne gijja nga giddiŋŋana ne gijja nga gijja era nga yenkola yaffe y'emu. Ma tasbiqu min umma Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ما تسبق من أمة أجلها tewali mulembe tewali gurupu yonna ey'abantu tewali umma y'abantu yonna eyinza kubeera ng'ekulembera ajaali yaayo amakulu eyinza okufa ng'obudde bwayo tebunnatuuka. Wama yastakhiruna ate tebayinza kkeerewa ku budde bwabwe obugere amakulu nti tewali omuntu ayinza kubeera nti essaawa yeetuusa ate ne babeera nga bamukeereyamu essekendi yonna. Allah subhanahu wa ta'ala agamba tewaliwo bantu kibiina ky'abantu kiyinza kubeera ng'obudde bwakyo buweddeyo ate ne babongeramu oba abayinza okubeera nga bafa ng'obudde bwabwe tebunnatuuka. Allah agamba nti ekyo mu puroguramu ye tekiriimu, buli muntu afiira ku budde bwennyini obwo bwe baamuteekerako okubeera nti afa obwo buli kalenda ye tewali kwongezebwamu oba tewali kulyazaamanya kujja mu nsi ng'obudde bwo tebunnatuuka. Allah kyagamba nti ma tasbiqu min ummatin ajalaha tewaliwo kibinja ky'abantu kiyinza kubeera ng'obudde bwakyo tebunnatuuka ne kibeera nga kijjibwawo. Wama yastakhirun wadde okubakeereya nga obudde okubongerayo nga bubadde butuuse tebalina leeti yonna gye bayinza kubeera nga bakolerwako wabula balina okugenda mu biseera byennyini ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yabagerera okubeera nga bava mu bulamu bw'ensi. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم oluvannyuma arsalna twaddamu okutuma rusulana ababaka baffe omulembe bwe guggwawo ne tutuma abalala tatran nga bajja baddiriŋŋana kullama jaa ummatan rasuluha buli wonna ekibinja ky'abantu bwe kyajjirwanga omubaka waakyo gwe tukitumyemu kadhabuuhu bangi baalimbisanga faatba'na ba'dahum ba'dan netubeeranga faatba'na ba'dahum ba'dan netubeeranga abamu tubagenda tubagobereza bannaabwe bano be bavaawo bano ne baddawo ne tuzikiriza bano ne bawona bano ne baddawo abajeemu baabeeranga bazikirira abaalinga abawulizi ne babeeranga bawona waja'alnahum ahadithan ne tubalekanga kyakwogerwako eri abanaddangawo fabu'dan naye okubeera ewala n'okusaasira kwa Allah kwabeeranga kutuukiridde liqaumin la yu'minuun eri abantu abo abatakkirizanga baasigalangawo nga kyakwogerwako ng'era kyakuyigirako eri abanaddirira abo abaalinga bafiiridde mu butakkiriza abaafiiranga mu busungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. ثم oluvannyuma arsalna Musa twatuma Musa alayhi salam wa akhaahu Haruna ne muganda we Haruna biayatina ne tubawa ebyamagero byaffe biayatina ne tubawa amateeka gaffe wa sultaanin mubiin ne tubassaako n'ebyamagero byaffe ebyalinga ebyolwatu ebiraga nti bavudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yayina amateeka ge yakwasa Musa abeere nga agatwalira Firawuna n'amuwa n'ebyamagero ebirikkirya ebyalinga ebiraga nti Allah subhanahu wa ta'ala yamutumye abeere nga agenda eri Firaawo amutegeeze obukulu bw'okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. إلى فرعون yagenda nga bamutumye eri Firaawo wa malaihi n'abakungu be n'abantu abaali abagagga ku mulembe gwe nga Qarun fastakbaru bambi beekuluntaza ne beeraba nti bakitalo nnyo si be basaanidde okubuulirwa Musa alayhi salam wa kaanu qauman aliin ne beebeera ddala nga beefudde abantu abaawaggulu abalabika nti bakitalo okusingako nga Musa alayhi salam bw'afaanana si yasaanidde okubeera nga abatuuza abasomesa ebikwatagana ne Allah subhanahu wa ta'ala
omwana obwana yakulira mu bo, omwana obwana yalondebwa ne ku mazzi, omwana obwana abeera nga akulidde mu kibuga nga bamutegeera bulungi si asaanidde okubeera nga azze okubasomesa wamma beekuluntaza ne beetwalira mu ddaala erya waggulu ate nga bali tebajjaayo mu kitiibwa kye beetaddemu. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فقالوا بايوغرanga nga bagamba anahnu anu'minu libasharaini, tuyinza tutya okukkiriza abantu ababiri obubiri. Abantu ababiri be baali bategeeza ye Musa ne muganda we Harun, ne bagamba nti anu'minu libasharaini mithlina, tusobola tutya okukkiriza abantu ababiri ng'ate bafaanana naffe. Wa qawmuhuma, so ng'ate n'abantu baabwe Abayisirayiri lana abidun, baddu baffe, baweereza ffe, bapakasi baffe, bakola eno bupakasi gye tuli, bapakasi mu nsi yaffe. Muyinza mutya mu bapakasi okuva abantu abazze okubeera nga batusomesa? Abantu baabwe bapakasi mu nsi yaffe, bantu tubakozesa buddu, bayinza batya okubeera nga mubo mwe muvudde ajja okutuyigiriza eddiini? Ekyo tekisoboka busobosi, era tetuyinza. Ne bakomba kwerima. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. فكذبوهما, ne balimbisa abatume baffe ababiri Musa ne Harun. fakanu min almuhlakin, byagenda okuwunzika yogayoga nga bagendeddemu abo abazikirira. Allah subhanahu wa ta'ala yabazikiriza ne Firawo waamu. Allah subhanahu wa ta'ala olw'obujeemu bwe baalaga n'abasaako okuzikirira. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. ولقد آتينا موسى الكتاب, mazima ffe twawa Musa ekitabo kya Tawuraati eri abo Abayisirayiri abaawonawo, abeere nga abalamuza n'ekitabo kyaffe ekya Tawureeti, abo abaawona amataba, abaawona okuzikirira ku mulembe gwa Firaawo. Allah subhanahu wa ta'ala ng'amaze okubasomosa ennyanja Abayisirayiri, Allah subhanahu wa ta'ala yasse eri nabbi we Musa ekitabo ekinaalamula abantu abo abawonyeewo, la'allahum yahtadun, basobole okubeera nga baluŋŋama, ng'obuluŋŋamu babwesigamiriza ku ekitabo kyabwe, ku ebyo ebiri mu kitabo bwe bajja okujja obuluŋŋamu. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وجعلنا, الله gamba twatunda ibna Maryama wa ummahu, twatunda Maryamu, twatunda mutabani wa Maryamu Isa alayhi salam, ne tutonda ne maama we Maryamu alayha salam, ne tubatonda abantu abo nga ayatan, kyamagero kikulu nnyo, kyakuyigirako lesoni yali nkulu nnyo. Wa awainahuma, ne tubateeka ila rabwatin, awaali akafu akasitufu, dhati qararin, akaaliko obutebenkevu, wa ma'inin, nga waliwo n'ensulo. Allah subhanahu wa ta'ala Maryam ne mutabani we Isa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Jerusalemu mu Palestine awaali ekifo ekisutufu, Allah we yateeka amazzi, nga Maryamu oyo agenda okuzaala Isa alayhi salam nga kyamagero kyali kinene nnyo, kubanga Isa alayhi salam yazaalibwa nga ayina nnyina talina kitaawe, so nga nze naawe tulina taata ne maama. Ate Adamu alayhi salam n'akolebwa Allah n'emikono gye nga tamutalina kyamugjeemu nti oba kikazi oba kisajja, so nga ate Hawa Allah subhanahu wa ta'ala yamutonda nga amujja mu lubirizi lwa Adamu. Kaakati entonda ezo zonna Allah subhanahu wa ta'ala buli lutonda kyamagero gye tuli nga ffe abantu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ne Isa alayhi salam ne maama we Maryam kyamagero. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamuteeka mu kifo ekirabika nti kyalimu obutebenkevu, n'amuteerawo amazzi, n'abeera nga mu kifo ekyali ekisutufu, we yamuteeka n'azaala omwana we, ebyali ebyamagero ebyamaanyi. Era Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa ekitiibwa Isa alayhi salam ekyokubeera nga yamuwa ebirabo bingi nga bwe tujja okulaba oba nga bwe twali mu ssuula ezaakulembedde. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يا أيها الرسل abange mwe abatume, kulu mulye min at-tayyibati ebirungi,
wa'malu salihan mukole emirimu emirungi oluvannyuma lw'okulya ebirungi inni bima ta'maluna mazima ddala nze bye mukola alim ndi mumanyi mbimanyi bulungi bwe mukola ebirungi mbiraba bwe mulyanga mulya birungi mbiraba bwe mulyanga munywa birungi byonna ebyo mba mbitegeerera mbimanyi وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وإن مزما الدلا هذه أمتكم ويكبينا كم ويكنو من ناباتم وكنو كنسيبا نبي بانج ناباتم بانج أمة واحدة kibiina kiri kimu lwakubeera abantu be bajja baawukana mu bisanja ebyenjawulo naye nga message eriemu gye baleeta wa ana rabbukum ng'ate nze mulezi wammwe fattaquun muntye فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فتقطعوا أمرهم abantu eddiini yaabwe bajjanga bagitematemamu bainahum wakati waabwe zuburan ne bafunamu obubinjabinja ne bafunamu obubondobondo mu ddiini yaabwe ate ne bamugamba nti yesu mwana wa katonda isa ate ye katonda ddala isa y'omu ku bakatonda abasatu fataqatta'u amrahum bainahum zubura bajjanga ate eddiini yaabwe wakati waabwe oluvannyuma lw'okuwangaala ebbanga eddene bagenda bagitematemamu obukundikundi kullu hizbin nga mu buli kagurupu we kali bima ladayhim farihun enzikiriza gye babeera bayinawo gye beeteereddewo nga basanyuka nayo nga bagamba nti ekyaffe kyekituufu okusinga ku kyabalala buli gurupu oluvannyuma lw'okugenda nga abantu bawangaala bagenda nga bava ku mulamwa ne bagenda nga eddiini bagikolamu obubiinabiina ne bagamba nti isa alayhi salaamu katonda ne bagamba nti asi katonda wabula y'omu ku basatu ne bagamba nedda isibwa ekiryo ate abdullah muddu wa allah abamu baasigala ku mulamwa ne bamutegeera nti abdullah muddu wa allah abalala ne bava ku mulamwa ne bamuyita katonda abalala ne bava ku mulamwa ne bamuyita mwana wa katonda eddiini ya ne bagenda nga bagitemamu obutundutundu ne bagenda nga bagitematemamu obubondobondo obuntu obwo ng'ate buli bamu basanyuka n'ako ke baba bakkiririzaamu فذرهم في غمرتهم حتى حين الله سبحانه وتعالى قام أن فذرهم بركه في غمرتهم وبسروا وبابيرهم غبابين كدي حتى حين وكتوس كفروا كنا جاب تجيرا بابن ينولي تشالي تشوفوا كوكريزا تشينو شنو كمكريزا مشالي تشام أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين أيحسبون أبفا بانت بروزا annama numidduhum bihi min maalin wa banin nti ebyo bye tubawadde mu bungi nga ssente n'abaana abalinzi be beeyagala nabo ne ssente nnyingi n'abaana be basuubira nti be banaava bwe bajja okusikira obugagga bwabwe balowooza nti tubawadde ebirungi wano ku nsi nga tubanguyiriza birungi nga ne bwe banajja ku akhiratu bye tugenda okubawa nusari'u lahum fil khayrat bal la yash'urun Allah kyabuuza nti nusari'u lahum fil khayrat balowooza tubanguyiriza birungi nga neeri tubategekedde birungi na wano ku nsi tubategekedde birungi bal la yash'uruna abantu abo tebakimanyira tebakitegeera nti wano ku nsi tubawadde kikemo ate ku akhira bagenda kubeera nga bavunaanyizibwa ku mbeera yaabwe ey'emirimu gyabwe wadde wano ku nsi bali bulungi tekitegeeza nti bajja kuba bulungi ku lunaku lw'enkya إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إن الذين مزما بانتوابو هم من خشية ربهم أبربكانتي مكتيا كتوندا وابو مشفقون بين مبيرا ليكريفو abakkiriza babeeranga mu bikwatagana n'okutya katonda waabwe bawuliranga bayinamu obweraliikirivu bwe bakola emirimu tebamanyi nti oba allah agikkiriza wabula babeera mu kumusaba busabi nti allahumma taqabbal minna ay allah kkiriza kye tukoze allah subhanahu wa ta'ala agamba nti mu baddu bange mulimu abaddu bange nga bwe baba bantidde ate bafuna obweraliikirivu nga tebannaba kubeera bamativu nti allah subhanahu wa ta'ala akkiriza emirimu gye bakoze والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم إلى abaddu bange abakkiriza abalungi obalaba بآيات ربهم amateeka ga katonda waabwe nga gasomeddwa yu'minun nga bagakkiriza bulungi والذين هم بربهم لا يشركون والذين هم abo be baddu bange abalungi birabbihim la yushrikun katonda waabwe tebamugattako bintu birala nga bayita mu kusamira n'okukola ebinyiiza allah والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون
walladhina rabibu yutuna ma atau kwecho Allah kyababa wadde batolako ne berekeriza ne babaako ke bawaayo wa qulubuhum wajilanga atine emitima gyabwe girimu okutya annahum ila rabbihim raji'un tibujakira lumu eri Allah waabwe subhanahu wa ta'ala nga gye baziziddwa babeerenga babalibwa akawonvu n'akagga ate oluvannyuma lw'okubalibwa basasulibwa okusinziira ekiriva mu kubalibwa kwabwe.